mwena abali ku desktop tubagala nnyo desktop tu Media ate n'emikutu emirala gyonna atabagala genda ku mukutu ogwa There is Still Hope Tish TV TISH TV osobola okuba nga osubscribinga osobola okuba nga tutwongerayo enjiri ya Mukama waffe. Olunaku lwa leero alina muganda wange tutera okunyumya muyambuzizza ku habo. Lwaki ba herbalists beeyongedde obungi? Ye eddagala lya habo liri safe? Omulokole oteekeddwa okuba ng'okozesa habo sitaani yamuyingira oba? So ndowooza tugenda kuba nga ate twogera ku nsonga eya habo tutegeera amazima ki ekiri emabega w'okubanga otambula kigere kimu bibiri osanga obuzindaalo, osanga mmotoka, osanga abatambuza ng'ate batunda eddagala lya herbalist. Tusabe kitaffe oli mulungi tukwaniriza era oyigirize ofuge mu bulamu bwaffe twenyika mu ndagaano y'omusaayi gwo mu Kristo Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Amiina. Saala tetamiiza n'oba osabye ate osobola okuba nga ate oddamu. Habo oba eddagala erya habo likolebwa mu miti. Emiti egyatondebwa Katonda. Era ebyawandiikibwa ngenda bikuwa ojja kuba nga ate obyesomera mu kaseera k'akeddembe olabe nti gino emiti gyakozesebwanga. Then lubereberye kyekyandikibwa kyensooka okuwa nti Mukama yagamba Adamu emiti agimuwadde ebeerenga emmere ye. So okusinza ku 2 Kings chapter 20 verse 7 ojja gisoma olabe nga ate eddagala eryo erya habo lyakozesebwa. Osome ne Psalms chapter 51 verse 7 osome ne Psalms 45:8 osome Genesis 43 Genesis 43:11 ate n'ebyandiko ebirala bingi nnyo ebyogera ku habo. Habo mubi, habo si mubi. Naye ekizibu kati ekiriwo habo w'ennaku zino I don't recommend. Kujjako ng'omuntu omumanyi nnyo naye habo w'ennaku zino ayingiddemu nnyo ate kye tuyita obulogo. Ayingiddemu nnyo obulogo. Bintu bingi bye batandise okuba nga ate bakwata abantu ku mitwe. N'eddagala erisinga lye batunda abantu bafuniddemu nnyo obuzibu medicale ate abalala bafunye obuzibu kye tuyita spiritually. Abantu eddagala basinze okubanga balyettanira like nga eryo erigaziya ebitundu by'ekyama masturbation. Batunda eddagala ya masturbation. Nze kyemanyi masturbation it is spiritual though aleeta effects eziri physical ku muntu. Ne masturbation eno n'omujjanjaba medically naye nga tomugobye spiritually still oba toyina byokoze era ajja kukomawo era oddemu ofune the same effects nga ze bakola ki nga ze bagamba. So ebintu ebimu bye boogerako biri spiritual nga byetaaga spiritual deliverance ate byetaaga ki eno deliverance ki endala. Era nzijukira we nali nga ndi mu kyalo nze nalwa okukozesa nnyo ku Makerenda nga wendwala bantabulira omululuuza ne bagattamu ebbombo ne bagattamu omunnyu manya evvu si munnyu ne bagattamu evvu ne bampa n'ennywa ne neebaka ne neebikka oluusi kigagi ngenda okudda engulu nga ntuuyanya ninga ava okuwuga nga n'omusujja gukoze ki n'omusujja guwonye. Kaakati ekizibu kye tulina mu baherbalist b'ennaku zino abamu beetabiseemu beekweseemu abasinga ba agents. Ba herbalist abo abasinga be mulaba abo mu Kampala abasinga okweranga ku TV those are agents. Beekwese mu habo naye nga amazima balina bye batambuza. Olaba gwe tugeze oli mulwadde oli ki waliwo eddagala ly'amannyo biki. If someone directs you it's okay ogenda n'olinoga you use it. Naye obuzibu obugira nti bano abalitunda bano bagenda extra. Ketolooza nti ali kuguza lino erya bulijjo ly'omanyi. Ekitegeera
bagena extra bagattamu ebintu ebirala boogererako ebigambo wano bangambye bafujjako n'amalusu n'alaamiriza okitegedde batandikiriza bino mbu omusajja yanoba omusajja yakulekawo jangu tulina erikomyawo omusajja ebyo bye batandikiriza mpola mpola naye bagenda bongeramu ali amanyi g'ekisajja okitegeera ne bagenda nga bongeramu ebintu ebirala bingi simanyi omukisa simanyi biki wano bangambye olaba endwadde ezimu oluusi ndya yaffe nga yembi nga kasita okola okyusa dayate n'otandika okulya ekyetaagisa waliwo ebimu ebigenda okuba nga bigenda bugenzi nga tebyetaaze nagwe kugenda herbalist kubanga abamu abatuufu ba herbalist agenda kuwa dayate engeri gy'olina okulyamu then system yo y'omubiri ekole ki system y'omubiri ekyuke etereere naye nze kyenjawo bagamba let us be careful ne ba herbalist twegendereze kubanga ogenda kukomekereza nga ebintu by'otutte birina backup etali ya bulijjo abo abasinga babeera sawa kwatuza nomanya ne balo bemanyi nga these are agencies bekwese muhabu but they are agents befulanga abantu ate nga bebali ku TV ag'enjawulo so once you go bitolooza mbu agenda kukuwa simanyi ddagala lyamanyi gese waliwo ekirala kyali kukwongerako that's why nti abamu abasinza okugenda eyo ate balizawutinze mu last okwaka bebakozesa ogenda simanyi oyagala bino naye otuuka eyo bakuwamba bongo mpola mpola ogenda okwekanga nga n'ebya ebitaakututte ogenda okumekereza nga ate okoze ki bakuziza mu mukisa simanyi olina omukisa gwo olina ogukomyawo simanyi baguwamba simanyi n'ebintu ebirala so those are spiritual matters naye ate bwe wano ebakulaga nga batunda eddagala lyabwe bakulaga nti they are herbalists they are medical what personals I think basawo era bo bajjira mu tuluba y'abasawo nti basawo abajjanjaba nga bayise muki mu bintu ebiriroko oba emiti oba ebintu ebyobutonde era bakulaga nti basoma paka university abalina obukugu naye kankubuulire these are witch doctors these are wizards bano ba wizards abeekwese muhabu naye nga balina bye batambuza ate kati bangi everywhere otambulako wano nawali kazindaalo wano nawali osanga abaana batambuza motoka zitambuza so we need to be so careful by the way tulina okubeera so careful ebintu ebimu ebitusumbwa biri spiritual kubanga ba herbalist kasita otandika omuze ogw'okwetwalatwalayo togenda kuvaayo nzakubuulira bagenda kukuwambirayo buli katini kati ng'odduka buli katono ng'odduka so abantu abamu mize like bino bagamba oba wagazi watukufunza abamu masturbation yabasumbuwa like ladies bakozesa ebintu ebiri very hard nga bicucumbers naku nga bakolerayo artificial organs okitegera ebintu ebyo bibaleetera okubanga bakola ki nga batuuka kweryesa kakati ogwo omuze oba tonnagugoba newonoogenda herbalist n'akuwa ebyenkana bitya still the cause is still around ekikireetera kyo weekiri wadde gw'omuze gugenzi manya effects zo ziyinza okudisappearinga for a moment naye ate cause yakyo weeri okitegedde bino ebyo bakuwa ddagala lyamanyi g'ekisajja abavubuka abasinga bali ku pornography balaba pornography ne resulting into masturbation bwe ba resulting into masturbation liba ending up nga they can't do anything kakala on herbalist agenda kugamba mbuva ku pornography ye agenda kukujjanjaba effects zokka naye nga the cause is still around so abamu mu bo bakozi ba ssente bo baliwo okwekolera ssente zaabwe okuba bamanyi obujega bamanyi kati ebintu ebiriko ebiruma abantu babimanyi these people
bo ba analyst psychologically bamanyi nti akati saazi abavubuka abasinga bakola masturbation, meaning tebajja kubanga balina amaanyi g'ekisajja, oba abakazi abasinga nabo bamasturbatinga bakozesa items ez'enjawulo, so bagera kubanga bagazi si bafunda. So there is a need of that. Okitegera? So n'osigalamu omuze gwo gwe n'osigala nga mutwalira wa ssente naye nga omuze gwo weeguli gwenasigala ng'okola. Teri agenda nga munze nzijjanjaba masturbation naawona. Masturbation, this is a spiritual something. Someone is demonically possessed. Kakati demoni tebagijjanjaba naki, ate bagijjanjaba na buwungawunga obwo bwe babawa. Okitegera? Then anyumirizaako nti wali abantu abamu be bakwata side ze Africa angambye Masaka weya nti babakwata n'obuwanga bw'abantu ne bababuuza mu butwala wa nti babusaamu eŋŋaano, babukuba like in a powder form, ne babuguza ba herbalists ne bagatta mu ddagala lya. Bayoba biti byobadde onywa nze simanyi, but we need to be so careful when it comes ku ba herbalists. Nga gavumenti abasinga bakozi ba ssente, naye ate mulimu abasinga abeesibyemu nga ba agenti bennyini abawedde emirimu, nga ddogo akwata bintu bye n'abikubako eddogo. Let me tell you nti olaba ogwo omuddo eryo ddaga, just those are trees, those are plants. Tebikola unless when someone has added in some words. Era akwata ebyo ebintu n'ayogererako n'akuwa. Kati kiri kyayogereddeko kyekigenda okuba nga kyekizibu. Omuntu asobola n'okunoga ekintu ky'omanyi oba muyembe oba muki n'ayogererako ebigambo bye, omuyembe ne guvaamu ekintu ekitali kya bulijjo. So we would like to warn you bane tubeere careful. Omulabe ye tatudde is working and he has been working. So alina ba agenti be beekwese mu ba herbalists naye nga amazima gennyini balina ebyabwe bye batambuza. Mwabagenda mu mwagala kutereeza maka mu nkola ku nsonga z'amaka kyokka ye si mufumbo nakyeyombekedde. She has no husband. Naye akugamba nkola ku nsonga z'amaka ne zitereera. Jangu nkuwa akakomyawo emikisa nkomya. So abantu abamu you have ended up into witchcraft unknowingly. Muyingidde mu ddogo ne mu bintu bye mutategeera. Kubanga njagala okimanyi nti tulina modern witchcraft agenda mu maaso. Weya togenda laba nsaasi ate bagala kutuusa wansi mbasajjamu engatto, ogala laba mbugo, but it is the real witchcraft. Yeeyubuludde Winston kati naye agezaako okutambula n'omulembe. This is a modern generation gye tuliko.com. Kale biri ebyamasaba ag'okutula wansi n'okugyamu engatto gagenda tukesa nga ne mu byalo tegakyaliyo kuba kati amasabo ga mategula. Omuntu atambula ne briefcase naye nga ssabo lyennyini eriwedde emirimu. So abantu abamu, you people, you have enslaved yourselves. Mukoze endagaano ze mutategeera, mugenze mu masabo naye nga walaba nti bw'abo batundawo habo tomanyi n'ogenda ne bakuwa ebintu bye bakuwa, kumbe bo balina ebintu ebyogereddeko n'otuuka ewaka n'oba nga you have been initiated ng'oyingidde mu ndagaano n'omulabe sitaani. Tandika okola bintu bikukozesa ebyali tebikukozesa agalota gwe wali tolina. So habo yo tetumuvumirira nti habo mubi. Habo mulungi era oba ng'owulirayo olusujjasujja ng'omanyi nti wonoga kino na kino n'oweenywera omusujja guwona, then that's not bad. Naye bano gye mugenda okugula weewali obuzibu because they are not alone. They speak words on what? Mu ebyo ebintu bye mugenza okuba nga mugula. These people, they speak words. Bakola ebintu ebyenjawulo. Kati osanga wali kacupa bakatadde mu shells n'akajjayo wali n'akakuwa ng'olaba n'ogamba nti how
the man just picked when I'm seeing. Amazima tolabako eme witchcraft. Naye eri gye balikolera. That's where the problem is. Ebyo gye bakolera ebyabwe byonna. Gw'ofuna finish product wano. Wano eziri mu shells. Naye ng'ekyaddala emabega waabyo balina ebintu ebirala bye bakola ki bye basindiikiriza. Ate ennaku zino beesibye nnyo ku maka. Naye gye bakomyewo geesibako amaka gye gakomye okutabanguka. Era bino ebintu by'abahabolist byali bikola bino byagamba tutereeza amaka biki. Singa amaka gateera naye each and every day amaka gongera kubanga gatabanguka. Families zongera kubanga zikola ki zaawukana. Meaning these people mwe mwalowooza nti mugendayo kubanga batereeza amaka naye nga in actual sense they are destroying homes. That they are destroying homes. Naye nga ffe tetumanyi oba nga gwe tomanyi. These things they are anti masturbation is manyi biki. These things masturbation is spiritual. It's not real masturbation. Guno omuze guli mu bwongo. You have to work on your mind. Ati bo bagenda kuwa ki? Bagenda kuwa kadagala mukagogola misuwa oddemu ate obeere active. Okola ate masturbation than before. Okitegedde? Okwaka kweyongere at a certain what? At a certain level. So tubeere careful ne bahabolists abo tomalaga mulaba ku TV n'ogwirana. Tebamalaga mu kuteedera nti oyo n'ogwirana. Nedda. Tubeere nga tukulemera omwoyo wa Katonda. Kubanga abantu ebintu bye batunda ebyo balina ate amaanyi amalala ge bakola ki bye babyongerako. Ebizibu bye tulina ebimu biri spiritual ng'olina kugenda bugenzi kusaba kuyingira mu nsi ya mwoyo. Okitegedde? Ebirala it's poor feeding, poor diet nga gye tulina endya yaffe esobola okunafuya omubiri gwe sisitimu ey'omubiri nga tokyasobola kukola bintu nga wali obikola ki? Wali obikola bino bagamba simanyi oli nabukalu simanyi biki tukufuula bino. There are certain types of foods. There are certain types of foods zosobola okulya and that dryness nekola ki negenda but naye obanga there is waliyo habo abakadde naddala ab'omukyala abazeezeeyi babimanyi nga ogimanyi gumwennyini n'ogiyenogera it is fine. Naye bino ebyo jjajja n'anoga n'abaako byayogererako n'afujjamu amalusu mwana awo oba oyingidde witchcraft. Eryo liba ddogo sadida era oba omaze okukola endagaano. But if you can go yourself and pick akati oba muddo gwe bagambye nti nywa, then things will move on well, then there is no witchcraft there. Naye bino bye mugenda mu baana abasajja ne bamala okukola ebintu byabwe ne babawa ebintu ne bitandika okutabuka n'otandika okwendeguza ng'embwa. Maama buli sikaati eyitawo ng'ogiramuza. You have to be so careful. Bano abasajja abasinga bali ku agenda zaabwe balina bye bayisayo naye lwakuba ignorant era omuntu ajja kubeerawo mu comment section awakane gamba abo talina buzibu. Yes, teri agambye nti alina obuzibu. Even me, I support abo. Sometimes when I'm sick, sometimes ntera kola ki kusookera ku bigajigaji ebyo biruluuza unless when the situation worsens, that's when nengenda ate nenfuna ki naye ate si kirungi okwemanyiza biyiso bikerenda. It's not good. So olina okunywako bino bihabo you boost. Sometimes olinda kubanga oli mulwadde. When you are normal olina okyemanyiza nti mu wiiki olina okunywamu bigiraasi byange eby'ebbombo eby'omululuuza eby'ekigaji nga 3-4 nabyo byoza omubiri byoza sisitimu. Ebyo ebintu byoza sisitimu munda ebyo byonna bitandika okuba nga ate bikola ki bitereera. Naye baagala obbalabula mwegendereze mubeere so careful. Ne bahabolist si bano basinga ba agent ajja kuwa ekintu
komekeze ng'oyingidde mu ndagaano z'otategeera. Bulaba bagamba habo mubi kubanga bano abamutunda bo baava ku mulamwa bali mu kuloga bulozi, bali mu kuloga. Bawoyanova yagenda mukomyawo omukisa tunda tomaza nakusomerawo ebintu biyitirivu. Kakati akantu kagenda okugamba nti nkomyawo omukisa jagamba kaakano kazigo kesiige naye nga ye yayogereddeko ebibye ekyokubeera era naye alina byagenda okukuwa byogenda okuba ng'oyogera nga weesiiga oba nga weesiiga ku mudaala gwakoze ki gwakugambye. So bantu bangi bali mu bulogo naye nga tebamanyi. Bantu bangi bali mu busibe unknowingly. Munaganze sigerangako mu ssabo naye nga asiba mu bahabolist. Eryo ssabo liri awo lyennyini eriwedde emirimu. Nakuno tekikyetaagisa kugenda mu kunyeenya ensaasi n'ebintu ebirala. Ebintu kati sitaani agenza abigonza. Abigonza. Kuba there are many ways of killing a rat. Agenda nti kakati bano abaana ba .com olina okuba ng'obayitawa. You have to look for a way out or a way in. Bahabolisti bangi kati, I don't know where you stay, but nange wano gyembeera there are many of them. Wano na wali ne bakugamba kino ne bagamba kiri kano weekati kali weekati. So tulina okuba nga ate twegendereza naye ng'ajja emiti nkodde byawandiikibwa abo is bibiriko. Tebagamba abo wa sitaani. Omanyi sitaani tumuwadde buli kintu kye tutamwe nga tekiriyo. Buli kimu tukikutte ne tukimuwa. Ebintu ebimu just abyeyunzeeko bweyunzi, abyeripyeko bweripi, nayagala obbiraga nti bibi tebisaanira kitegeera n'abitukyayisa. Kale n'ayitire no mu ba agenti be n'abizza mu ngeri eri modified. Mu ngeri eri modified n'asobola okuba ng'abizza ate n'akukuba because of your what? Your ignorance. Era tulina abalokola abamu nga ye tanywa mululuza, tanywa kigaji, ebyo bya sitaani, tanywa habo yenna nti ebyo bya sitaani. Naye nga ate ajja bigaana akomekeze nga ate agenze mu bahabolists. Omubuuza bo babijjawa nti abana science si bonna. They are under mission. Balina gwe bakolera, balina gye balipootinga. Ogenze na kino waliwo kye bakwongeramu mu kitali kya bulijjo. Ogwo omwoyo gwe gukuleetera okuba ng'okola masturbation. Omwoyo gwe gukuleetera okuba ng'okola ki? Waliwo omwoyo gwakuyingira n'otandika okwematiza ebitundu bye ebyekyama ne biva mu sheepu yabyo. Otegedde kakati nga tonaanagenda eyo simanyi bakuwa eddagala biki siiga simanyi baba ebintu ebyenjawulo siiga wali. You have to first go in the spiritual realm because this is a spiritual. These are spiritual wars. So tubeere beegendereza ne habo oyo sigala kumenya muntu yenna, but most herbalists ababe Kampala bali ku ma TV naye ng'obamanya nga temunoyengera ono ali bagamba atereeza amaka kumba agenda goonoona, akomyawo omukisa kumba agenda guwamba, gwe bakuwa kazigo mukisa kumba oli they are exchanging bali kuwanyisa mukisa gwe mbuka amagezi baana banga tebirina makulu bina n'ogafuna naye nga bagabirira bisenia 3 senia wati byonna bizu obe nga tokyakwasaamu osegeera. So tubeere bagezigezi ng'obwana bw'emisota. Let us not act as ng'abatalina kye bamanyi wabula ate tubeere ng'abantu abategedde enkwe z'omulabe sitaani. Ebibira gamba sitaani tatwekulumbatizaako. I think 2 Corinthians chapter 2 verse 11 ng'abatamanyi enkwe ze. So buli enkwe za sitaani w'ozimanya, you know how to deal with him accordingly. Alime okuba nga ate akubisa obutamanyabo. So sigambye nti va ku habo, but be careful, wetegendereze
wandibanga omulabe watandika dde omukolera naye nga tomanyi kubanga abahabolists abasinga basamize kungwa ba agents bennyini ebyo bimutwala ebyo mu bukeebe balina bye basooka okukola okitegedde ate ebintu ne bikola ki ebintu ne bitabuka kale sigala kubanga nsokkako wano mugende ku mukutu ogwa Tish TV musubscribing liking ate musharinge comment section yonzigula okubanga ate oteekamu ekibuuzo kyo mugera Jamiru baddewo kubanga ate nkutwalira ddala mu maaso mbagalisa olunaku olulungi mubeere bulungi ate era mwera